Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako wenna gy'osinzira okutulaba gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero, kitiibwa kityo n'amatendo twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo guli amaaso gaffe n'amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okuba nga tufuna okumulisibwa ate okw'ekigambo kyo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwe tusabidde amiina era amiina nnyo ddala. Kaakati nina akavidiyo ke njagala okulaga, oba ono nnabbi oba ki, naye bannabbi nabo basusse. Ayina buno mu microphone zammwe mu church, buno obugoye bwe bagula n'obika ku microphone akaka, ajja n'akasero kalamba kati amaanyi ge galimu obwo obugoye tujogeddwa. Era naye nze nsekerera omuntu nga takoze personal relationship ne Katonda, nga obulokozi bwabuzimbidde ku muntu mulala. Ogenda kwesitala, waliwo ebintu ebimu byogenda okwesitala ab'ensi babituulemu baseke okomekkereze ng'ogudde, naye omuntu alina enkolagana eyiye nga ye ne Katonda, oba ensi eyogera ki, oba pasita akoze ki, ebitakola ki, ebyo tebimuluma kubanga ye gwe yakkiriza tannabaako kwonoona kwayonoonye, oba pasita bamukwatire mu loogi, oba pasita akoze ebyo bya pasita naye muntu. Ebyo omuntu alina enkolagana ne Katonda era ajja sigala ng'agenda ku kyaki, ajja sigala ng'akkiriza Katonda, ajja sigala ng'aweereza Katonda. Okitegeera? Naye omuntu nga enkolagana ye eri mu basumba, ogenda kwesitala. Bingi ebigenda okuleetera okuba nga oggwaamu amaanyi mu biro bino bye tukola ki, mu bino bye tulimu. Yagala olabe obutambi obwo, olabe obwo obugoye bukava bwa microphone musajja abukozesa era alaga ekkanisa nti ago maanyi ga bwakatonda agawedde emirimu era Katonda asobola kale sooka olabe obutambi obwo ate tweyongereyo. Kale nsuubira obutambi obwo obulabi, abalina obusungu obw'amangu bubakutte abaagala okuseka ennyo nga nze, buli kimu nseka naawe oseseemu.
Really, that's where we are right now. Ekkanisa zo Katemba asusse, buli omu ayiiyaayo ky'ayiiya n'aleeta. Kaakati abo baba bakakasa bulungi nnyo nti amaanyi tegakyali mu Mwoyo Mutukuvu, gali mu buno obukava bwa microphone, buyita batya, bukoofiira bwa microphone. Kasita nkakusukira ndowooza olaba Katemba oli basooka ne bakamukasukira, nasooka akatunuulira alabe paasita ki kyazzaako. Mukama Katonda wange, waliwo akansesezza akoona omuwala gwe yabadde agaanye okugwa, namukolamu wa namulaga ne sayini, kkirira ku ttaka naawe oyagala kutta firimu, bambi naye n'amala n'akola ki, n'akkirira. Kakati manyi abantu abo obwongo buba buwambe, kati bo baba bakikwata era bagenda okujja mu deliverance ezo nga kasita musobola kukasukira ako akakoofiira, gwa. Bw'otagwa kitegeeza olimu emizimu era onoolaga. Waliwo abasumba balina that mindset nti bw'aba asabira omuntu alina okugwa, era w'alaba togudde alina gana wange lwodda olulala ayinza obutakusabira, ate either akutegula, akukwata ensigo n'aginyoolanyoola, so that pain ekuleetera okukakkana wansi omusajja akutte. Onoowulira ng'obulaga buli bubiroke waayi, omusajja okumweta akuluzaako nina kugwa. I pretend nti emizimu giri kugeya naye nga giruwa tewali. Okitegeera? Kakati abo obwongo buwambe, abo abali mu ekkanisa eyo bwongo buwambe. Okitegeera? Kati naye olaba abantu abamu abo bannabbi b'obulimba, abamu tebaali bannabbi b'obulimba, nze akubuulira, baali abaweereza Katonda omulamu. Manyi Katonda, oyinza okuba ng'oli awo oli kusabira omuntu, n'osaba n'olaba ng'omuntu oyo tali kusumululwa. Katonda n'agamba naye omanyi, kuba Katonda akozesa buli method. Katonda tosobola mumanyira mbu agenda kukozesa kino, nedda. N'agamba kati omanyi amazzi ago gakwate g'olina oba g'oli kunywa oba n'otumya amazzi ku ttaapu oba mu kidomola, n'agamba gakwate ogasabire gafuuke omusaayi. N'okwata amazzi ago n'ogasabira ne gafuuka omusaayi gwa Kristo. Ono fisikale mwe mulaba amazzi, naye mu nsi eyo mwe guba gufuuse omusaayi gwa Yesu. N'omuwa omulwadde oba oyo ali possessed, emizimu ne giŋŋaŋŋala ne gidduka ne gigenda. Baasi awo waatandikira. Buli gw'asabira nga muleeta amazzi nga tefuuka doctrine, but it was one time instruction. Yalagibwa mu kyali kya Katonda tosobola mumanyiira kati nga we yankozesa luli ne leero kyagenda, nedda. Awo boogera afuuka wa bulimba nabbi. Kati abamu bambi bwe batyo we bafunye diversion. Nkyeka oba lumu yali atudde awo asabira, bali mu deliverance yaabwe, akutte lu microphone n'alukwata. Manyi obanga ali kusaagasaaga, okitegeera, n'okwata lu microphone olwo nga waliwo alina emizimu awo obedde omusabira gigala, n'obanga olumukasukira wantu oti olabanga kale omusoomoza ne gitabuka. Okeera ku dduuka kusuubula bukava bwa microphone, okeera ku dduuka busuubula, obusabire buddemu amaanyi. Kati otandika kukasuka ng'omulaba, kasuka kale nkakwata, n'okasuka n'akalala ne nkakwata, n'okasuka n'akalala ne nkukwata, ne bugwa n'oga pasita kati ate oli buwanze. Awo bayinza okusiba emiguwa. Okitegeera? So abamu batandika batyo. It was a one time instruction, ye n'akifuula doctrine. Atambulira awo n'atandika okutunda amazzi. Ate abalala it's their foundation from the start, bo nga bamubi. Kati obwo obukava buba tebuli bwokka, ate tebuba bwa muzannyo, bubaako amaanyi agaddala ag'ekizikiza. Okitegeera?
nga wano waliwo ebiro nga abasumba balina empeta ez'amasannyalaze kati ako kakava akakukasukirawo ati aba ali kukasukira spells aba kukasukira amaanyi okitegedde kati olero jalaba nga atandika butunda obukava ndoza buva mu 2,000 tebusuubira sikyo ne kasobola 5,000 naye ajja kukugamba kano kasitooba ng'okalina ewaka oba omwana omusujja kwe kamukasukire otuuka mu ofiisi kakasukemu ajja kukatunda emitwalo 10 ne babe ba bizinesi kuba kati kandabe okwata kankibalemu banasajja okumanya bayoola ssente kubanga obuntu oyo buba nga buli kamu okaguza 3,000 obuntu 10 giba 3,000 kitegeera kati 3,000 buli kamu oba okatunza 10,000 obuntu 10 kaba kakadde kamu oba okoze amagoba ga 9,700 kituufu banasajja ne bavuga enkoni batuufu omanyi mu saaviisi emu okole amagoba ga 9,700 oddeyo ate osuubule 3,000 ate akugamba oba obadde nako wiiki ako kasuuleyo tokooza ate olukooza omwoyo mutukuvu tokooza era we kaddugala kaleete oba kasuuleyo okitegeera gula kalala kyakola leeta kala nnyingi bulaaka bulu reedi kati akugamba beera na buli kala eno eya bbulu ya mukisa eri reedi egoba misimu yero yoyo okomekerezanga omuntu omu aguze obwo obukava 10 kati omuntu omu agula obukava 10 sike kakadde tugeze kyaki erimu abantu 3 kale 4 kati kakadde ezo miliyoni 4 just bukava obwo bwokka musumba bankubidde mukyalo mami mulwadde muweereze kakava ka microphone sirika kagula okaweereze ne banna mbadde saakakozesa kigambo nalwo ekigambo oba buwambatuutu obujega obuli promax obulina ne power bank tosobola kunkasukira bupiro bugundi bwa microphone obwo kansuula eri nonkasukira ekiti ekizitowa kiro 3 at least nfa nakyo nga nkibaka nesimala gaggwa akakata tekaweza the grams 2 ako kakava kansuule so abantu bawambe kitundu ekisoose nkulaza oli yegulidde bitoyiddole ebye ali kunoga ssente katono wuuno wa piro katono naye aleese kapya kubanga kabadde tekabangawo kapya teekawaawo ebaddayi kati obwo wamala ogira nga abusolooza obeera mu ofiisi ya musumba ne bakusanga oyinza okugamba buli muyimbi gula akakoko n'oteeka nga ku microphone yo olabe omwoyo wakulukuta ng'enkuba alaba abantu kutambula na bbaaga mulimu bukava bwa microphone nakaba oba onaakola mu wakiseka bw'atunda adde asigazzaayo kamu oba agenda kukola delivery kumbe musumba alina bizinesi abo be bamukuba kasitoma ab'obwo obuntu naye mukama atusaasire kubanga ekkanisa weetuuse obusibe butuuse ku promax abantu basibe emirundi 10 ku kinnaakyo abantu bawambe sitaani awambye abantu sitaani kye yeekoze nkoko ekikola bwana bwayo naye mukama atuyambe nabulala ne ŋŋamba
abantu bange badde still obukamba twalire basekeko omanyi ebimu mbibaleetera museke naye ate nga mulimu ekyokukola ki ekyokuyiga. Nagambe ekkanisa yonna gy'ogenda nga balina kye bakuguza waliwo ensibuko y'amaanyi. Simanyi okukwata ku ntebe ya musumba ogweri, simanyi okukwata ku ntebe y'omusumba ng'ozina omutwe guwona. Ebyobuzo oli musumba nyaga kunsabirako n'agamba genda otule mu ntebe yange. Musumba nyaga kunsabirako n'agamba genda okole ki, genda weebake ku kituuti. Ebyo kasita olaba ebintu nga takugamba saba Kristo, ayina kyakuleetera ekiringa assistant Christ, oba oli wafu, oba oli wafu nnyo era awo tosiibula. Awo tebasiibula. Fuluma bufulumi, genda ate weekutuleko n'endagaano z'oba oyingiddemu because oba omaze oyingira mu teritole y'omulabe. Abantu bamanyi nti okudduka bannabbi b'obulimba kwe kulekera okusabirayo. Nedda, osobola okulekera okusabirayo naye ate endagaano ezisigala nga zo zikyafuga. Okitegeera? So vaayo physically ate ne spiritually vaayo. Dda musaala weekutulekeza endagaano, baba bakuwaki oba bakuwa kava za microphone, ebyo byonna bikusooka ofulumye kasasiro yokya ate genda musaala. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange, mukuwoobera omulokozi era mukama waabwe. Saasire kama obutali butuukirivu bwange, byonna bye mbadde neesize nenva ku linnya lyo ate nga lye liwonya lye lirokola. Mukama onaaze n'omusaayi gwo ntukuze. Ntula n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza kaneetwolemuko katono wenzira bingi bye tulina wano ku mmeeza olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.